amaanyi mukyanyimba music wange lwendaba mbulukoze nnyo nnyo okwepiica lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi Kenya, lwamaanyi Congo, lwamaanyi Nigeria, waliwo kafyuta akajja mu challenge bwa TikTok ne lukwongera amaanyi, so lwe lulimba lwange alibuuza ekirala. Lwaki bannamawulire bano muliwo omu, babiri, basatu, bana, bataano wandibaddewo tegeera lwaki mbeera mulungi omu, ye lwaki aba mulungi omu? Ate bino bintu byanjawulo. Audience yange ne Navio byanjawulo. Navio audience ye be bali yeso lwaki olaba aba awayuba amufayiri bani tegeera. Kati nange nina audience yange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya ffe tubonyebonye n'ensi eno abacapati abamuga capati rolekisi boda gaali batakisi abantu aba asolinga ennyenya abatobye okubeera kye bali bulamu. So ne Navi alina audience yeeri yo wagwani what's popping audience zaawukana byawukanira ddala. Situwanze omuntu wange oba asobola otegeera ebintu bya Navi oba omuntu wa Navi ofaani wa Navi asobola otegeera ebintu bya gravity. Venues zanjawulo, interest fees byanjawulo, buli kimu kyanjawulo tegeera. So sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okukola show ennaku z'omwezi 2 nga ne muganda wange Navi alina ku nnaku z'omwezi 2. Waliwo n'obutakkanya bwe twasembera bano bebasinga oli ne bwakola ate nnyo eroga gwe tonatuuka kamiri tonatuuka boga tonatuuka bebeku otegeera. Nali ngezaako balaga nti beetaaga baleke space n'abalala bagifiiringa abakoze nnyo kuba baatuuka ne babeera mu comfort zone ng'oli tafaayo oba ne bwe sifulumya vidiyo ne bwe ekintu ekyo si kirungi toyinza kasukira muntu microphone bwaba wakozesa erinnya lyange obubi ng'aliwo eyeeta Gravity mumala muyita ba Junior Kamiri, Junior Gravity, Juliani njakunoonya toyinza kasukira bantu microphone omuntu onyoleeti ez'okuba omuntu leero siso akikola ekyo nsiyeza tosobola kukola ki kisanze kali nkasukirwa nti omuntu kala mazima naye nakozesa erinnya lyange obubi mwabaita twaba Junior Gravity olutanga okasukira abantu microphone oswaza erinnya lyange muganda wa okay. Kino ani yali ayambaani omutegeezi kyaliwo ani yali ayambaani kale teri nali nyamba ye munnange naye ye n'agaana okusiima positeriko omuntu omu buli ajja abayimbi abato bali welcome okujja ne bano bafuna ku stage ennene n'abanene nabo bali welcome okufuna kujja kuyimbira ku stage n'abakulu bonna bagenda beerawo stage egenda kuba yakabi nnyo bebekulu ajja kujja ayimbe era tugenda kumekinga sure temulimu macupa kutegeera mu show yange so that abantu baleke bukasuka wakyali wange bebekulu agenda beerawo kamiliyoni ajja kujja Bobi Wine takwata masimu simanyi so bajja kujja weno show kati ya buli omu yeepiica ngaye nagamba mu nsi muno tewali ate yeepiica buli omu yeepiica so alina okusala kuba epiica. Yes, katono nnyo Gravity yagisindika kuba ne kaadi ngenda zikola wenaatuukawo baana anagisoma wanaasalako kisimaki so naye nga kyemanya ali biza ekyo si musawo nange waliwo esikwata nandi biza ezomuntu bayimbi abaliko ekyo kikkirize kigambe obayagala obatutagala tegeera nze omuyimbi aliko right now otegeera era nkola gyenyimba nfuna ne ssente okusinga zenjja mu kivulu kuba mu kivulu tuteekamu kinene twakijjamu kitini goloza omutwalo guwera ddu goloza kyo kitegeeza ssente nnyo otegeera. So bino nkola kuyimbira ku bantu bange nga ndi organized bulungi bayimbire ku live kuba abasinga otulaba gye tuyimbira oyimba ennyimba 3 4 tegeera nga tolinako n'abayimbi balala ne wano nkulaganirako ba comedian ninako ba artist nze mwennyini era yimba okumala essaawa 2 kuyimbire buli kamu otegeera so sikola funamu ssente oba kumala nnyumba nze nemwenjogera ennyumba yange yakko so seetaaga kola show ndyoke mali house. Kituufu ekigambibwa nti wali osabye Michael
ekyatuuka kuri maali ekumi olunaku olwana ate kati nve ku bbiri ez'ekumi-na-ttaano kadde resi yaki waliwo bato yani nokia naife nani nokia naife zeri musajja sibakubakyala banofa abasajja abazitowa ne bali bakyala nkube kutta ega bali bakyala siyinza bayingira era babire ku bato zaabwe ngaabakyala eganze mba mwagala mumpeeyo omusajja emekete muleete mugaye kati kamiliyoni buya eno vibe life yoki ekifolo ekyaggwa